Kyamazima obukulembeze bwa Hamani Diori bwalabikiramu amangazamba mangi, ebizibu ebyenjawulo ssaako n'okusoomoozebwa naddala mu gezaako okugaziya ebyenjigiriza ebyenfuna mu maggwe nga tebitambula ssaako n'amakolero. Mu myaka gya 1970 ebizibu byeyongera okweyoleka, anti ebyenfuna byayongera okwesonseka eddubi, enjala kakutiya n'ekuula ejjembe, so nga n'enguzi yali eyongedde okuwanika amatanga mu ggwanga lino. Era ekyaddirira kwe kuteekateeka okuvuunika gavumenti ya Hamani Diori. Diori yali aweebwa ekitiibwa okwetooloola ensi yonna olw'engeri gye yattaanyangamu ebizibu ebiri mu mawanga ga Afrika, era bangi baamwagala, wabula ng'ebizibu ebiri mu maka ge mu ggwanga lye bimulemye okubeera nga bigonjoolwa. Kale nno wano bangi ne bamutwala nga ssemugayaavu. Munnange ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwapuli omwaka gwa 1974 munnamagye eyamanyibwa nga Lieutenant Colonel Sean Konche bw'atyo yakulemberamu amagye agaavuunika gavumenti ya Diori. Wano musajja mukulu ono yakwatibwa era n'ateekebwa mu mbuzi ekogga gye yabeera emyaka egisoba mu 5 paka mu mwaka gwa 1980, kyokka era n'asigala ng'asibiddwa mu maka ge nga tasobola kwetaaya okutuusa lwe yava mu bulamu bw'ensi eno mu Apuli wa 1989 ng'ayina egy'obukulu 72. Mu biseera ebyo amateeka gaali mangi nnyo, naye nga batambulira ku mateeka g'abamukwata mmundu. Eddembe ly'obuntu wamma ggwe nga ttono, tomala gavaayo n'otandika kwasanguza bizibu byo, okumala gaggalirwa mu kkomera mwana wattu tekyali kizibu, so nga n'okuttibwa nakwo kwalabikira nnyo mu bukulembeze bw'abasajja bano bamukwata mmundu. Okulonda kwa bonna okw'omuggundo okwasooka kwategekebwa mwaka gwa 1993, era wano ebibiina ebyenjawulo byakkirizibwa okubeera nga byetaba mu kulonda kuno. Oluvannyuma lw'emyaka 33 ng'eggwanga lino lifunye obukulembeze, President Konche yafa mu Novemba wa 1987, era bw'atyo n'asikirwa eyali Chief of Staff ate nga yali muganda we Kano Ali Saibu. Saibu bw'atyo yagezaako okutambulira ku nkola ey'amateeka, era bw'atyo n'ateekawo ne ssemateeka omupya asobola okubeera ng'ali ku ludda lw'abantu. Ono yata abasibe bonna abaali baggalirwa mu nsonga z'ebyobufuzi, nga ne pulezidenti eyasookera ddala eyamanyibwa nga Hamani Diori lwe yasobola okufuluma ekkomera ery'omu maka ge n'abeera ng'ayeetaaya. We twogerera eggwanga lino liri mu buwambe, era ng'obuwambe buno bwa mulundi gwa 5. Gavumenti y'eggwanga erya Niger yakawambibwa emirundi egiwerera ddala 5 okuva lwe lyafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1960. Hamani Diori gavumenti ye yawambibwa mu mwaka gwa 1974. Gavumenti eyaddako nayo bwetyo neewambibwa mu mwaka gwa 1996. Kyokola banno toyagala bakikkole, nayo bwetyo neewambibwa mu mwaka gwa 1999. Abo nabo kye bataamanya nti waliyo ababalima empindi ku mugongo, nabo bwe batyo ne babawamba mu mwaka gwa 2010, so nga mubbi munno bwakusula emiryango teweebaka. Gavumenti y'abano nayo yawambibwa mu 2021. Kale nno eno ebadde tennabana kubugumya mboge, neewambibwa mu mwaka gwa 2023. Oluvannyuma lw'emyaka 2, abakulembeze abawerera ddala 11 be bakakulembera eggwanga lino erya Niger, era nga kati otwogerera omukulembeze aliko ye Abdurrahman Shani. Ono nga yakulemberamu ekibinja ekimanyiddwa nga National Council for the Safeguard of the Homeland. Bakyala kimpadde abawamba gavumenti ya Niger gye buvuddeko we bukeeredde olwaleero nga baggaddewo obwengula. Tewali nnyonyi yonna ekkirizibwa kubuukira mu bwengula bwa ggwanga lya Niger olw'ensonga nti amagye g'ekibiina kya ECOWAS gaabadde gatiisizza okugenda okununula gavumenti eyawambiddwa. Tunaabiwulira.